Bwebale kubanga okyagoberera Redison TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubeera ng'otambula naffe ku Redison TV. Amakyagolo n'olunaku olwaleero tukedde ne tukuwa abasuubuzi mu kibuga Kampala bwe bakedde okwekalakaasa nga baggala ebizimbe ng'era bulijjo bwe badde nga bakikola olw'emisolo emingi egibadde giteekebwa ku bye batunda. Ab'amaduuka bakedde ku makya ne bagamba olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 tugenda kubanga tuggala ebizimbe byaffe era nga woolabye ku bifaananyi bye nkuwadde ebizimbe bikedde kubeera nga biggalwa. Ab'amaduuka tebagaggudde, abasuubuzi baganye okubanga bakkiriza gavumenti bye bateeka omuli emisolo egy'emirundi emingi. Nkuwadde akatambi awe mabega ko Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okubanga azzaamu abasuubuzi bano amaanyi era nga balaga tuli ffenna, ne nkuwa n'akatambi akalala akalaga Dr. Kano Kiza Besigye nga naye yeegasse ku basuubuzi bano, naye ye abagambye tubadde nga tubayita ebbanga lyonna nga temujja kakati musooke mukole ekyammwe naffe tujja kubanga tubeegattako. Kati egimu ku misolo Bannayuganda gye batannaba kubanga bamanya gye njagala okubanga nkuyitiraitiramu wano akatono ennyo. Waliwo omusolo Ministry of Finance eyagala URA oba ekitongole kya URA ekisolooza omusolo mu ggwanga Uganda kyongere siringisi 5 ng'omusolo ku buli kasawo ka seminti akakira 5 n'ebyobugagga ebirala omuli adhesive, omuli waliwo kye bayita grout, mulimu white cement ne lime. Kati kino eyo category nga baagala URA ebongezeeko omusolo gwa siringisi 5 era omusolo ogwo gulinyizibwe okutandikira ddala ne financial year eno egenda okubanga esomebwa mu mwezi guno ogw'omukaaga. Budget egenda okubanga esomebwa mu mwezi ogw'omukaaga eya 2024-2025 financial budget. Then government era eproposinga oba yaproposinze omusolo omulala gwa bitundu 10 ku buli 100 10% oba siringisi 75 buli liita eri wegwa mu bika bino wammanga omuli mineral water eccupa y'amazzi bagenda jjongerako omusolo gwa 10%. Mineral water bottled water amazzi amasiiringe ag'eccupa n'ebintu ebirala byonna ebigwa mu byokunywa omuli juice omupakinge ave ebweru n'oyo akolebwa wano. URA bagisabye oba gavumenti ya proposinze ebintu bino mwongereeko omusolo. Bannayuganda babigula layisi, twagala sente zeyongereko. Gavumenti era ne proposinga omusolo omulala ku mafuta agatambuza ebidduka omuli amafuta ag'emmotoka, omuli kye bayita gasolini, omuli amafuta g'ennyonyi n'amafuta ag'ekika ekirala. Kati nga ssente ezigenda okwongezebwa ku mafuta gano ziri nnusu 1,550 buli liita. Bw'obanga liita obadde oginywera ku 1,400 mu liita, oba oginywera ku 1,550 yongerako siringi 1,550 buli liita. Omuli amafuta g'emmotoka, mulimu gas oil, mulimu kye bayita automotive light, mulimu ebintu ebyenjawulo, simanya high speed engines. Kakati ate ku mafuta ag'ettaala kerosene ennusu 1,230 per liita zigenda kubanga zongerebwa ku ebyo byenkuwadde. Then kerosene bagenda kwongerako nnusu 5 nga zino za musolo per liita. Kati details endala ogenda kubanga oziwulira, tugenda kunoonyeza obanga ziri mu kye bayita exercise duty amendment bill eya 2024 eno nga yatebolingibwa mu parliament era ng'ereetebwa Ministry of Finance, Ministry y'ebyensimbi ng'ekulemberwa Matiya Kasaija ne Amos Rugorobi nga bebamu ku bakulembera ministry eyo, bebamu ku basuggestinga bino byonna byowulira nkugamba wano ku Redison TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Njagala tugende mpola. Ministry of Finance era yaproposinga okwongeza omusolo ku mmotoka ezifulumiziddwa mu Uganda, electric cars manufactured in Uganda, electric vehicles ezo piki zemulaba ezikozesa amasannyalaze, charging equipment assembled in Uganda and the VAT exemption. Kitegeeza zino emmotoka zonna, piki zonna ezitanywa mafuta nazo teziwona musolo guno, ezo zonna bagenda ziteekako omusolo. Bagenda kwongera omusolo ku nkumbi, ebigimusa, ensigo, sitoovu zino ez'amanda n'ezino ezeyambisa kye bayita ethanol. Bino byonna byaproposingibwa okubeera ng'omusolo gwongezebwako mu parliament committees ezigenda ezizenga zituula bills zino zizenga ziyisibwa era ebintu bizenga bireetebwa. Njagala kutegeeza
gwali ku Red Zone TV kyonna kyowulidde ngenda mu maaso n'okuba nga nnyongero kinoonyerezaako obeere ng'ofuna ekirala ekisingakaawo. Kati olunaku olwaleero abatembeeyi bano baavaayo ne bagamba tugenda kuba nga tugenda mu maaso n'okwekalakasa kwaffe okw'okuggala ebizimbe. Kati waliwo amawulire agakedde okufuluma nga galaga nti abatembeeyi bano bapondoose ebyokuggala ebizimbe oba ebyokugula amaduuka gaabwe babivuddeko, basazeewo okubeera nga baddamu baggula amaduuka gaabwe. Wabula tugenza okufuna abatembeeyi bano bagambye oba abasuubuzi bagambye bino byonna bya bulimba, ebizimbe bw'obiraba bibyo bikyali biggale, amaduuka agasinga obungi naddala ewa Kiseka ne ku streets endala gakyali maggale. Kankuwa akatambi kano nzije tubeere nga tweyongerayo n'abasuubuzi bano nga balina kye bagamba. Dedicated by CIDA organization. They are very organized, very smart, they are very tolerant, but sales, it's only the president who can always make the final decision. And all these people who are the public servants realize they have nothing to offer. So if the chances as a way itself, we need the president as been promised, although there are no proper documentation. We are very happy and very delighted to meet him and our peaceful demonstration, all peaceful protests, all peaceful lockdown of our businesses, and we all 16 it is a full effect in the whole of Uganda, not in bad faith, don't have any political motive, rather we are trying to call the attention of everybody towards taxation, tax abuse, all sectors. We are willing to pay taxes and we pay taxes, but the tax URA has really pushed us against the wall without any other exit for us. And those 2 months I know, whoever considers us to be against the government or against the president is wrong. Even amongst ourselves, it is a common, even in a family, we have some differences, but I call upon all learners, join hands together tomorrow, stay home, don't come to Kampala, don't come to the city. This is a lockdown of business as we wait for the final communication from the president through our leadership. Thank you very much. The best thing I hear that he intimidates everybody for him. Based on that, I also support the fact that let the president eat all of us. But because of this, all of us needs the Lord. All of us needs the Lord. But instead of meeting about 20 people, if you could each sector provide about maybe 20, not about 100 people, that's enough audience. But all of us, we are many. People in Malala are prepared. People in Masaka are prepared. People in Kampala alone, they are very prepared. Even in Nachiku. So sometimes the number, maybe, but small